omukulu Yasin abakulu bano bebamu kubasinga kati ku training. Dr. Bess has been there and is still holding the flag. Njagala kuwamu moment okudiscussinga ku movie industry eno olusi tulwawo ogiprioritizinga as you know mu art industry eno tukuba nnyo endongo naye leero njagala giwa ku budde waliwo ka video clip kenjagala ozannya kabannaffe emboozi tebankadde. These guys balina archived information abagala okuresearchinga ku content wa Uganda. They do badocumentinga bulungi obuntu buno, so twakaguddeko ne twagala tukasharinge. We give it an extended platform. Mulabe drama waze ebimu kubize bichuka, you know, omukulu Alex mukulu yali part of the people abaze baranirira create you know the movie and this sector so well. So just to relating eko mu 1995 bwe kyali embeera bwe yali ebimu ku byaliwo nga you know movie industry eno tennakyaka nnyo. And then I bring in the icons, the legends here. We discuss the movie industry. What's holding it back? Where is it going? What's the direction? Echali nkumula mwanga bwe gwali kyetagotereza ebimu ku ebyo. So kompeka nuka clip as we usher in Dr. Bosa ne omukulu Yasin and we discuss movie industry in Uganda. Wetuse ne weraga. Mu 1995 aba UNESCO batalaga ensi ezaali ziwerako nga bagenda basomesa bannabitone nti baali bamuzinzi nnyo era baali basobolera ddala bulungi nnyo okubaako kye bakola mu nsi zaabwe naddala okutumbula eddembe enkulaakulana n'embeera z'abantu. Akatambi k'ogenda okulaba kano baali batuuse e Kampala era bano be bannabitone be baakolamu omulimu. Wano bwangu ntabula omutwe gwe n'olusi olabukucawa toyagala ngende mu kupakasa ate ensimbi ne Katonda wange ati mwaku kyango kiri munnange oliba okutuuka ne ku kiri ekisembayo ebintu bikasse weeru leero nkutegedde akafaamu. Ono ye Alex mukulu ng'annyonnyola enteekateeka eno nga bwe yabayamba bo nga bannabitone abaaliwo wano mu Uganda ebiseera ebyo. It's an important project as far as artists are concerned here in Uganda because for a long time we haven't had, you know, interaction with the southern countries. We need exposure, exchange with other artists in order to really be creative again. The southern countries have a lot to offer to us in East Africa, Central East Africa, and I guess we have something to offer. I think that's why it is important. Yeah, I think that will be an exciting event here, and it is an honor for Uganda to, you know, be the end of the train. Aba UNESCO bagendako ne ku mwalo era wano we bakomekereza emirimu gyabwe mu Maayi w'omwaka ogwo ogwa 1995. Mwaku chango kunegana yayoyo kamwera bideko mwana wange ontabulo mutwe gwe n'olusi ola kukujawa toyagala ngende mu kupakasa ate ensimbi ne Katonda wange. Obadde ompa ku cutaways nga music oyo azanya. Dr. Bosa ayina engeri gy'abadde akoonamu oyo beti sokoze akayimba ku katono nnyo. Just that there is a way you were dancing
oyo omuyimbi omumanyi abadde ayimba Masagazi. yali Fred Masagazi. Mola kukujawa, mola kukujawa, toyagala, ngende mukupakasa, ate nsimbi. Ekitegeeza mwakubanga dda disiki ebyadda.